ez'oluvannyuma. Kati eno ekkanisa eyogerwako eri mu biro bino eby'oluvannyuma, kubanga ennaku ez'oluvannyuma zaatandikira ku lunaku lwa Pentecost. Omwoyo wa Katonda lwe yayiibwa. Tuli mu nnaku za luvannyuma, kubanga nti mu nnaku ez'oluvannyuma ndiyiwa omwoyo wange. Oluganda lutuula, ndiyiwa ki? Omwoyo wange. Kati omwoyo wa Katonda bwe yatandika okuyiika, bwe yajja mu nnaku ez'oluvannyuma, zitandikira mu nnaku z'abatume, nga wagenda kubeerawo Katonda mu bantu, omwoyo wa Katonda mu bantu. Abantu bagenda tandika okukola ebitali byabwe, ebitali mu busobozi bwabwe, naye nga biri mu busobozi bw'oyo oba mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Erimu Yoweri kyayogerako nti baliroota, baliragula, balikola ebikulu, balikola ebinene. Ayogera ku kkanisa mu nnaku ez'oluvannyuma. Oluganda lutuula. Kati tuli mu nnaku za luvannyuma. Omwoyo wa Katonda w'atuulira, kabaka w'alabikira, w'ayagala atuulire ng'afuga. Essuula eno nga nkomawo, sokosome olwembadde ngambye. Luka 2:17. No, Bikola by'Abatume 2:17. Sorry. Acts 2:17. Bikola by'Abatume 2:17. Olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda, ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Nebokoma ayogera mu nnaku ez'oluvannyuma omwoyo wa Mukama wagenda okujjira. Kati tudde ku ssuula ey'okuna kubikulirwa. Bayibuli etandika n'okulaba oluggi olugguddwawo, ne open door. Etandika n'oluggi olukoze eki? Olugguddwawo mu ggulu. Bw'alaba oluggi olugguddwawo, addako okuwulira akagombe. Akagombe kategeeza kuyita, calling. Kategeeza to alert. Oluvannyuma lw'oluggi nga lugguddwawo, ne wabeerawo akagombe. Waliwo ebiro nga Katonda ajja eri abantu be. Yesu Kristo mu kukomawo ne mu nnaku ez'oluvannyuma agenda kulabika gye tuli nga kabaka. Ojja kulinda enkomerero. Enkomerero kutuukeko nga tomanyi tuli mu nnaku ez'enkomerero. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma we tuyina okubeera ne Katonda waffe nga ye kabaka. Yesu nga ye kabaka, nga tumusinza. Nali njoga nti bwe tuba tusinza togenda eri kabaka n'oviirayo awo. Bw'aba nga tuli mu biro nga kabaka waali, kitwala ddala okutegera abantu lwaki balemererwa okusinza Katonda, balemererwa okuyimusa Katonda. Balina kale tweyongere okumanya Katonda, tusobole okusinza Katonda. Etandisa n'oluggi olugguddwawo mu ggulu. Oluggi bwe luggulwawo, n'awulira akagombe kakoowoola. N'alaba oluggi nga lugguddwawo, nga tulina bwe lwalabika, n'awulira akagombe nga waliwo eddoboozi erimuga linnya. Kola ki? Linnya otuuke wano. Abeera wansi atafuddeyo kutekinga step, ayinza obutalinnya era ayinza obutatuuka wali. Oluggi bwe luggulwawo, kiri eri gwe omulokole okutwala eddaala ne step oleka wootuuka. Bw'oba tutuuseewo, waliwo wogenda okusigala ng'osigalidde nga ne bwe basinza bikuyita kuno, owulira bikaluba, kubanga kye balaba tokiraba. Atuuse wali yabaako kyalaba. Abantu bangi bakaayana, nange njagala mbitegeere, njagala ndabe, naye nga talaba. Lwaki? Ali wansi, ekiseera ekyokunoonya Mukama tafaayo.
Obani yatugambye nti tubeera mu ddimbuka. Yeebazibwe nnyo. Waliwo ekiseera nga linnya eyalinnya n'atuuka alina bye yatandika okulaba. Twetaaga abalokole ng'oluggi luguddwawo